Emizannyo gy'amasomero Egya Ball Games 2 gigguddwawo olunaku olwaleero e Kabale n'emizannyo egy'enjawulo. Ball Games 2 mulimu emizannyo okuli omupiira gw'abato abali wansi w'emyaka 16 n'abali wansi w'emyaka 14 mu balenzi ne mu bawala, omuzannyo gwa volleyball, basketball 3x3, rugby, woodball, handball n'emizannyo emirala mingi. St. Juliana yesinze okuba goals ennyingi mu mupiira olunaku olwaleero nga bakubye kyamate goals 6 ku bwereere. Emizannyo gino gya kulungulula sabbiiti 2 nga gitojjera era abayizi abali mu 2000 be bavuganya. Ekigendererwa kyaffe kikulu kyakulaba nga tugoba tournament eno. N'ogoba tournament eno tulina okuba nga tugoba omupiira ku mupiira. So gye tunaakoma ogoba emipiira kiba kitegeeza bwe tugoba emipiira kiba kitegeeza tujja genda ku final. Tunagenda ku final era tugigobe era tutwale ekikopo. Mpulira bulungi okuba nga nsikowalinze ggoolo 2 ne mpulira bulungi okuba nga n'assist nkoze. Saba Katonda n'enkyatuyambe tusobole okukola kyekimu kitukoze olwaleero mpaka tuka ku kyatuleeta so wangula ekikopo era tuli basanyufu nnyo ne bakochi baffe na administration yaffe osana abawagizi baffe bonna naye omulamwa gwa eno tournament so byatugenda kitwala era mbasuubiza. Mu mizannyo gya beach soccer egimu kugizannyiddwa, St. Lawrence Academy bakubye Horizon 6-1, Paris ne bakuba St. Mary's Rusoroza ku goal 6-5, Standard Izana ekubye London College 6-3, Academy ekubye Creamland 9-4, Rusoroza nekuba London College goal 4-1. Abel Chitaka, Salt TV,